General Muhoozi ataddeyo tweet empya n'ategeeza bannayuganda nti oluvannyuma lwa sipiika abadde sipiika wa Parliament Anita Among okurizaininga n'ava mu race yaba bagenda okuddamu okwesimbawo ku kifo ky'obwa sipiika asaanye alizaininge oba alekulire ne ku kifo kye eky'obwa Member of Parliament Bukedya District. Jena agenze maaso n'ategeeza nti tekigenda kukola makulu omuntu gwe bavunaana emisango kuli enguzi, corruption, embezzlement, okutwala ssente z'omuwi w'omusolo okubanga addamu okuyingira Parliament nga Member of Parliament. Kati wano we twogerera Anita Among bamukutte ne bamuzingazinga era yagenda obeera ng'ekyokulabirako. Bamusaddaase abeera ekyokulabirako nti mu Uganda balwanyisa enguzi. Abadde sipiika bamugye kuba sipiika Nowa emu era ku nsonga eyo yennyini nalabyeko ne mukulu David Kabanda nga naye atwitinze ng'agamba nti abantu b'e Bukedya tebaafuna free and fair elections nti kubanga Anita Among yakozesa influence gye yali ayina abaana bonna abaali bamwesimbyeko ne baba nga baba disqualifyinga so nti bagende Bukedya baddemu balangirire ekifo ekyo nti kiri vakanti abakandidate beesowolewo buto bagende beewandiise baddemu banoonye akalulu buto bekyokugamba nti nsimbi y'omuntu w'omusolo ejja kgenda ekyo si kikulu mbu baagala free and fair elections mu kifo ky'e Bukedya wetuli biranda ono naye yeeyongera okutwongera mu mawulire ge tulinawo nkusaba otambuze vidiyo eno nga n'agannyo gali kungulu ndukuwe munnange eby'omubaka wammwe ono Mama Lususu Anita Among abadde sipiika wa Parliament ya Uganda byeyongedde okubijja mbu anti omukulu DDO Data Drinking Officer alabika ennaku zino Segamwenge yamwesonyiwe kyovolaba nga obwongo bukola bulungi munnange ya mukulu eri ku kibanja kya Twitter jatera okukolera olugambo n'okukolera akavuyo era avudde essaawa 7 emabega n'ateekayo ekiwandiiko kiba kuntumye nga kigamba nti omukyalo oyo Mama Lususu Triple abadde sipiika wa Parliament ya Uganda tali fit kubeera mu Parliament ya Uganda imbu tosobola kubanga obadde onoonyerezebwako gwanguzi ne bakuzuula n'ebizibiti bya ssente saako n'emmotoka n'okumpanya ssente n'ebyo byonna mbadde mulaba n'osigala ng'okyatuula mu Parliament ya Uganda n'obanga omubaka ng'ababaka abalala era bw'atyo asuggestinze n'agamba nti agenda kuluma ogwe wansi n'ogwe waggulu omubaka Anita Among asobole okubanga ne Parliament agivaamu gano no mawulire ga ssanyu eri ekibiina kya NUP because n'ekyo ekifo baali babakibbe agambye batuuke okubaako motion ey'enguzi gye bateesaako naye awanika omukono ateese tekijja kukola era bw'atyo alayidde n'agamba nti mpozi nga General Muhoozi tazaalibwa General Museveni nti Anita Among tagenda kubeera mu Parliament ya Uganda ebyo byonna ebyokwerayiza tabimanyi era essaawa yonna atugambe tulindirire ng'agamba nti ekifo kiri vakanti ono nno yamwetwinkuulidde kyonna kye yamukoze naye bannayuganda tuliggumite era tukimanyi bulungi nti mulimu kutuzannya kolobba naye ebyo byonna tebitukwatako naffe tukugamba General Muhoozi oba oyagala kunoonyereza ku bali banguzi sookera kuba mmwe bennyini abo nawe kennyini weenoonyerezeeko ssente za kyogamu ssente z'emyoga ssente empitirivu nnyo ezibbiddwa mu ggwanga awo Anita Among bamumusula ku jirikite tulina buzibu kuba talina kyatugattako naye nga byo ebya Anita Among bibi nnyo tambuza vidiyo naye bw'otambuza vidiyo olina okwebereramu bano abasajja balabika baagala tuzannya kolobba balina kye bayagala okuyisaawo awo kyesitegeera naye nga ssaawa yonna tujja kituuka tukimanye ye kwokufa kwa munnammuli mwakutegedde anti someone died someone death it already naye kye neebuuza kiri nti singa bajja banaba badeclarenze entebe ya Bukedya omwani Member of Parliament ng'eri vakanti kino kiba kitegeeza nti speaker abadde speaker Anita Among tali meant kwesimbawo ekitegeeza baba bamugobedde ddala ebintu nga bikambwe ebintu biranze ffe weetuli nange okubanga tugakutuusaako eryanyi nga lingi bagamba nti omulabe weyo omuntu oyo akubeera ku lusegere era ndowooza munnange omukulu David Kabanda batambuliranga nnyo ku Anita Among ndowooza nga bamubala bamukalikulatinga omukazi ne walaba nga gy'agenda wala nnyo agamba nedda ono ajja tufuukira ekizibu
byonna nga bigenda mu maaso ensonga nnyingi era ffe nkugambye nti wetuli okubanga tugakutuusaako gonna nga wagali naye ng'ebibuuzo bingi essaawa ya kakati naye nga ansanti era tulabye abantu bangi nnyo babadde mu corruption scandals waneeno naye nga entebe zaabwe baziremera. Tulabiye bamaama Mbabazi baaliko abantu ne batuuka ba MPs okutuuka ne bagamba nti tuba impeaching bo kennyini gavumenti ne baprotectinga. Era ono agambye nti ne Oboth yeeka gwe balonze nga sipiika nti naye alina ebituli bingi era nti ye omu ku abo abaalwana nnyo okuggyawo egirimiti. So agamba nti talaba kyamaanyi nnyo era kyagenda okumba. Alonze Jacob Oboth era enamba bazirina soba oliawo yayinza okuyitamu kati naye ayinza okuddaawo n'alowooza nti abantu bano bwe bakinkoledde n'akola buli kye baagala n'ebimenya amateeka naki teerabira. Examples weziri nnyingi abantu abakozeseddwa bwe bamaliriza ne babakanyuga ebweru. Obuzibu obuliwo nti nga bwe tuzze tukyogera nti tuli under family rule. Family ya Mwai Museveni yefuga yekola buli kimu, institutions tezikola. Yodula vice president, speaker, prime minister bani badduka eggule wasali musale ne bavunnamira omutabani n'ebirala bwe bityo. Kakati family yesalawo sineeyo seeke gye bagamba abo bonna bapakasi bwa Mwai Museveni ne baba vice president bani bapakasi ba family kyegamba kyekyo. Kakati ne speaker parliament bajibulira kyakola nti seeke kati ono gwe tubagambye seeke nesalawo then parliamentary caucus ya NRM then eventually parliament ate abasinga abalimu ba NRM. So otherwise wali baddewo omukisa nti kakati wabeerewo okuvuganya kuba kakati ono batudde eri ne bagamba kati ono gwe tulonze lwaki temwakkiriza bonna ababadde beesimbeyo kale bagende mu lwokaano n'ebirala bwe bityo tooki neekubibwa. So kati we wali obuzibu naye ekisingira ddala Honorable Jacob Oboth munnamateeka mulungi amateeka agamanyi naye ebintu bino nti omuntu yenna gwe bateeka mu kifo ate kakati ono bajja namulaga nti ffe twakulonda pala abapakasi be baakulonda ffe twakulonda kati olina kukola kye twagala okukola. Amateeka ne bw'aba agamanyi nti kino kikyamu ajja kutendewalirwa ng'alina kukola bali kye bamutumye okukola. Kyobudde olaba Honorable Jacob Oboth y'omu eyali chairperson wa Ligo n'atambuza ensonga ya egirimiti n'abalala. So kati siyinza kuddaawo era nenkyamuukirira ennyo nti kati gwe baleese amateeka agamanyi n'ebirala bwe bityo tebajja omugamba okukola kyajja okukola kubanga naye baba bajja muteekawo ng'omupakasi. Awo tuvuddewo eno naye omukulu eyaliko omuduumizi wa poliisi General Kale Kayihura naye gakaaba gakomba. Kayihura yagambye nti abantu b'ensi eno bazibu nnyo nti w'obeera ng'oli mu ofiisi buli omu aba akusuusuuta buli omu aba akuyaayaanira era buli omu aba ayagala ne ku mukolo gw'obeereko. Agamba nti kuva we yava mu ofiisi abantu bamukuba ekikono, abantu tebaagala mmanya, abantu tebaagala ku associatinga naye nti so nno nga yayuwiranga abantu bangi omubiri era agamba nti bantu bangi nnyo be yayamba but essaawa ya kakati abataagala kumanya ebimufaako. Ndowooza ku nsonga eno nalawulirako n'omukyalo omu I think Doreen Nyanjura naye yavaayo n'apostinga ku nsonga y'emu n'agamba nti mukimanyi nga bw'obanga tokyali mu ofiisi tokyafuna emails ezikunvitinga oba ku mukolo oba ku mbaga, tokyafuna yadde ka message omuntu akugamba nti oba oli otya, tokyafuna yadde appointment so nti abantu waneeno baba bakutijjisa ng'oli mu ofiisi kubanga baba balina kye bakwagalako. Awo tuvuddewo. Munnange muwala wa Kalangwa yafuddeyo ng'awanda muliro katuddeko ekayunga ng'awanda muliro eri abo bonna abasanyuse okufa kwa kitaawe. Yatuuse n'obagamba nti mujje oba mwagala kubba ebyobugagga bye bino nti mwamusse mujje mutwale ebyobugagga bye mwagala. Anti mwamusse kutwala byabugagga bibino mubitwale embwa mmwe. Mubirabe mulaba ennyanja bwammwe mujje mubirabe bwammwe mujje
Ojje mulabe. Banakumwa abadde abaterayo n'obuyumba bw'okubeeramu. Ate mwina ye mubeera. Kitegedde. Agala muziika wali. Awo. Tanaziiza. Mujje mumulye. Mujje mumulye mbwa mmwe. Awo tuli. Mwana yagambye nti like father like daughter. Era omulala n'agamba nti ono tanakimanya nti oba tanakikiriza mu mutima gwe nti taata wafudde. Nti kubanga ebyo eby'obugagga byalaga ebyo era essaawa yonna awo tofuddewo. Ono agambye nti ekituufu obanga Kalangwa afudde nti ke kaseera investigation zitandike ezaki. Bwe kiba kituufu nti mwami Kalangwa yafudde, Uganda Police mukozese ogwonga omukisa okunoonyereza ku muliro mu 2016-17 ogwayo kyakatale kaffe ak'ejjinja. Abasuubuzi bangi maali yaabwe neekola ki? Neefa. Emyaka gye mmaze mu mawulire naddala nga nkola omulimu ogw'okunoonyereza naddala ensonga z'amataka, abasajja bali babiri be nasanga nga mbatya olw'okubanga basobola okukola ekintu kyonna bw'oba oyimiridde mu kkubo lyabwe nga balina gwe babba ettaka. Waaliwo omusajja ng'alinga Kalangwa n'ono omusajja baagabana mu Uganda, buli omu n'abeera sayidi n'omulala sayidi. Waaliwo omusajja bamuyitanga Haji Kawolongojjo. Haji Kawolongojjo ng'afubutuka mu bitundu by'Emityana. Naye Haji Kawolongojjo yali mubbi ate nga mutemu ku lwa nsonga z'amataka wano ewaffe mu disitulikiti y'e Wakiso, mu disitulikiti y'e Mpigi, mu disitulikiti y'e Mityana ne mu disitulikiti y'e Mubende. That man was deadly. Haji Kawolongojjo. Kawolongojjo yalemaza abaana b'abantu n'abasajja ku mataka gaabwe ng'ababba. Kawolongojjo yatta abantu. Haji Kawolongojjo. Kawolongojjo nga tolina poliisi oba kooti wano Mityana, Masaka, wano mu Buganda w'owangula Haji Kawolongojjo. Lwakeero olunaku lumu Haji Kawolongojjo najja wano mu Lukwanga e Wakiso n'asenda amaka g'abantu nga poliisi tesobola kumugambako, kooti nga tesobola. Yasenda wali bannalukwanga mujjukira, yasenda abantu wano okuliraana wa Profesa Miro. Mwalimu omukadde omwe yafa pressure oluvannyuma. Haji Kawolongojjo. That was over 2012. Bannange neewuunya bukedde lwaki olunaku lumu neeteekako amawulire 2014-15 nga Haji Kawolongojjo afudde ate mbu yafa alaajana. Bannaye saakikkiriza. Haji Kawolongojjo yafa n'aleka ettaka wali ng'asenza abantu amenyedde amayumba gaabwe mu Lukwanga. Bwe baagabana oyo yali eno sayidi eno ng'eriyo omusajja gwe bayita Kalangwa. Nze Kalangwa mwebaza olunaku Kalangwa bwe yali alina omukisa okunzita, Katonda yamuliko. Nina fayiro eno gye mulaba, lino lyali ttaka lya musajja omugenzi bamuta George William Kibalama, yali naggagga mu Kayunga nga yasinga okuba n'amataka. Omusajja oyo amaka ge gali wali mu Ntooke. Famire ye entuukirira nga balina amataka mangi naye agamu bagamba bagabbye. Bazze ku radio mbiteekamu nvuga emmotoka ngenda ku ttaka lyabwe ntandika okunoonyereza. Kalangwa oba ani yamusunako eyamusunyako be nabyogerako ku radio n'anoonyereza essimu yange n'agifuna. Bankubira essimu nga bannimba mbu nabo bantu b'e Kayunga balina ki? Balina ettaka nga simanyi nti abalabe be bali mu kuntwala e Kayunga. Tugenda ku faamu y'omugenzi George William Kibalama, abantu b'ebbaale mugimanyi wali wansi ng'oyise ku Naikonto.
banomba wadde olunaku bwe naava eno ngenda kuyitirawo nabasisinkana wano we twaziika Martin Yangume abasajja bwe mbasisinkana bagamba tuli wano tuli mu kamotoka bwe kati bayimiridde ngenda mu kamotoka tulira wane mabega ebiwandiiko bibino okuyingira mu motoka ono naye simba bwati ku luggi nga sivaayo wabbali nga Kalangwa yalimu akamotoka ako mujjukire waliwo Primo Kalangwa olumu gye yakozesanga nangamba yegwe maganda nti eyanjogeddeko ku radio nti kakati nze Kalangwa gwe wayogerako famire ya Kibalamu ogibiyita otya kozi sirina oli munna mawulire nti oyina abaana nti biveemu ebyettaka ebyo tebikukwatako nandaga pisto ng'ayina pisto ndi mu mmotoka eyiye ne mugamba konze mwami Kalangwa mukama wange ntegeera bulungi sinywa mwenge nkutegedde bulungi sikyaddayo kompadde omukisa guno bankumira mmotoka okumala essaawa ejo nenvaamu nenninnya mmotoka yange nenvuga nenkomawo nenkubira famire eri nembagamba ensonga zammwe nempitira mu mukyala konze mbabuulire nti ensonga ennemye sikyaddamu kubanga Kalangwa ngenda omutuukako nga yawulira dda programu gye nakola ku ttaka ly'ebujowaalire nasuuza RDC Kapiteni Sula Serunjogi ekaazi 20 mu ekintu banzanya akazannyo nentya Kalangwa era ettaka nendivaamu nengamba omukyala nze mbivuddemu abaali baleese omusajja oba atwale balemerako mu kulemerako wayita emyezi egyo 2 nempulira omukyala eyandeta mission eyo nga yafudde bamuwadde butu afiiridde mu kitanda omukyala oyo abantu bennakulabye mumanyi mukyala Ntongo yali abeera wali emabega wa church ya pastor ya Bishop Butayi abantu ba UCC kanisa ekasubi mumanyi omukyala oyo yali mukulu mu church eyo yali ampadde omulimu okubataasa yalemerako obutwa gye bwava no one kubanga bwagenda okera ku macha ng'ava mu Sayina Jjovu kigambibwa nti baayisa ssente mu house gaalo yagaana okumpuliriza bwati we yagenda nze nategeera neŋŋamba era kyovula nga sisobola kwogera ku linnya lya musajja oyo gwe bayita Kalangwa Jinja poliisi mutandike kati okuggulawo muguleewo fayiro bupya mutandike okunoonyereza ku muliro ogwayo kyakatale kejjinja abantu baffe ne bafiirwa ebintu byabwe I think it was 2016 what awo omuliro gwayo kyanga nga waliwo embiranye z'ettaka mu katale ako mbasaba munoonyereze emirire gyali mu myaka egyo mu Jjinja Kalangwa abadde muzibu nnyo ekibuga ky'Ejjinja nga kiringa kike abantu baife bafiirwanga ebintu buli waayenda bwe bataawa olutalo ebintu birina okuya twogera ebigambo bino ng'abantu bafudde si lwakuba tulina essanyu naye tubyogera mu bulumi obw'ekitalo nti twagalamu ababa basigaddewo mukyuke mutegeere nti tuli bantu bannammwe tetubyogera lwakubanga bano bonna Haji Kawolongojjo yali NRM kada ono Kalangwa NRM no NRM erimu abasajja n'abakyala abalungi nga bwe bafa ffenna tunakuwalira wamu nze nabagamba nti nno lwaki alonda Nyakairima bwe yafa twakaaba amaziga Nobo Mayombo yasooka tukaabya amaziga nga tukyali lwaki Nyakairima lwaki yatuluma NRM kati saawa eno God forbid ddala Ruhakana Rugunda asobola okufa nolaba abantu nti bazze ku kkubo basanyuka Ruhakana Rugunda kati dokita yakola ki there are so many talinawo osoma nti Ruhakana Rugunda yakola kino so twogera ebigambo bino tetusanyuka nti nno kinaye tubyogeramu abasigadde nga muli mu buyinza mukyuke oyokeza bizinesi z'abantu olw'okubanga oyagala awantu awo olemazizza osibye abantu abamu mubase naye omaze ofudde kati bagenda kukuziika muyiike ebinaze watwala ku famire ya George William Kibalama zonna
ninzenwe maganda Matiya Kyowolo otudde abayina obuyinza nga mukyali balamu mukyuse tetubalinaako bukyayi lwa Justin tuli weenaare muno tulina mikwano gyaffe bangi mwenaareemu lwakubanga bali upright mukole ebisaanidde nze sinnakkiriza nti omusajja eyansibwa okumala essaawa nnamba yafudde namugamba muzeeyi siri kwogerako lumu nali njogera n'omukozi wa radio sijja mwogera naye kale byebyo ffe tubaawo munnange okubanga tugakuwa oyo nomunamawulire Nkukuttevu byayogerako akimanyi era byayogerako abitegeera oba oliawo nga bwagambye wakoowodde Uganda Police Force bandibadde oba batunula mu nsonga ezo bakole ku investigations ezo nazo tulabe ekinavaamu webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaamu